bwe bakukwasa empampagalu mu biro eby'enkiramwaka, mwana wattu omanya nti olina naawe okubaako engeri gy'oyaniikiriza embagira we zivudde mu lugonjo, kubanga ateeredde owo eriyinga yerireetera nkuba za ku magye oli omukakajja okugenda mu kisimbira. Mwana wattu ebyali ebiranga ng'olwo bimuwoleza nti ayinza okufunayo olubiito, byonna bibeera birowoozo byebyo ebyenvumbo ebyogerwa mu kyama ababiri n'ababiri. Nze Munnabusiro Saava Bosa Musi, oli ku BMTV Africa. Kino kye kinogezi ky'olulimi Oluganda wakati mu byafaayo ebiwomba ennyo okuzaama, era nga kati tuli ku byafaayo bya bika. Kojjange omulangira Diouf, omulangira Ssuuna Diouf ambagulizaako wano ng'oluggi lw'ebibo nti gira tubeeko engeri gye tubambagane bano. Gwogalirako ate gwoseera munnange agakuyunjira obulungi, lwaki oba omuyita nalyambe konze nkale sijja nange kudda mu kugandaala nga nkunzige newankubadde agalamidde tabula gwata emmanvu etta embaala. Nze Munnabusiro Saava Bosa Musi, omulasangeeye Nseregganyi Sengule 2022, era mbakuutira nti mugendeyo ku YouTube channel yange eyitibwa Munnabusiro n'Olulasangeye. Kojjange omulangira Ssuuna Diouf abaterayo ka link awo, kakoone mu bukonyi ka link ako otuuke ku mukutu ogwo. Tera nabawandiikira ebitabo bingi nnyo eby'olulimi Oluganda. Ntuukirira weegulire ku bitabo ebyo bw'oba obyetaaga. 078 599 343 eri 078 599 343. Ekika ekyakayozi oba akayozi kano kantu kano abamu bakayita nsomba byuma, naye ate ekyamazima nsomba byuma ke kabbiro k'akayozi, era bakikola mu bukyamu. Ekika kino ekyakayozi akabbiro kaabwe nsomba byuma, kubanga nsomba byuma nako kaba kasolo. Kati waliwo era abatera okubuzaabuza ne bagamba nti nsomba byuma y'emmese. Waliwo emmese gye bayita nsomba byuma kituufu, naye ate kano ensomba byuma akabbiro k'abakayozi kabeera kasolo katono era kazimba ekintu ku miti wekeekweka. Jjajja w'ekika ekyakayozi ye kawuuki, naye omukulu waakyo wakasolya kaakano ayitibwa Magambo. Obutaka bwa Magambo obukulu buli Kyango mu Mawokota. Magambo agamba nti kawuki mu Buganda yajjamu ne Kimera, nga Kimera ava e Bunyoro. Awo bwe baamala okutuuka mu Buganda, kawuki ne baganda be Kabaka Kimera n'abawa olusozi Ggolola. Olusozi luno Ggolola luli eyo mu Gomba. Kati ku Ggolola Kimera kwe yajja kawuki n'amuwa ensozi 2 mu Mawokota omwo. Yamuwa olusozi olusooka Nsasa, okuli ekyalo Bulaaza ne Kyango. Kugolola kawuki yalekako omuganda we yali ayitibwa Makaatu. Kawuki ng'atuuse mu Mawokota, embuga y'emberiberye yagikuba ku lusozi Nsasa waggulu mu ntiko yaalwo. Kale bwe yali ng'ali eyo ne bamutuuma n'erinnya ery'Akafumu. Okuva olwo n'okutuusa leero erinnya ne likala nnyo mu baakayozi omwo. Bw'osanga omuntu nga bamuyita Kafumu teweewuunya, kubanga okuva olwo munnange yayitibwanga Kawuki Kafumu. Kawuki Kafumu munnange olwali olwo Kawuki Kafumu n'akeera okutambula. Yatambula nno olugendo lwe yali asulidde, yali yakava ewuwe n'asanga omuntu ow'entiisa ennyo eyamulagira amangu okugenda eri Kabaka okutuusayo amawulire nti atuuse. Kawuki bwe yategeeza ku banne okumuyamba okutuukiriza ebigambo bye yali amutumye, bonna baamuddangamu nga n'okukinagguka bakinagguka nti nga bwe wakkiriza ebigambo okubituusa eri Kabaka, era gwe wennyini gw'ojja okubyetwalirayo. Ndaba bagamba mujjandibu yagimala ate yandikoze atya? Ebigambo ebyo ebikulu Kawuki Kafumu byatwala eri Kabaka bye byamutumya n'erinnya ery'Amagambo.
olaba amannya ago mwana wattu engeri gye gatandikamu. Kati olwo amannya ge Kawuki Kafumu n'abanga atakyagayitibwa atakyagalina. Okuva olwo Magambo lyakala. Magambo yakolera ddala omulimu ogw'okugenda nga Essese ne Kawungu okunona Mukasa nga Kabaka abadde amwetaaze. Mukasa munange gulinga muliro ogw'oto ogw'essamba, tweyongedde era tukyali ku byafaayo bino ebyakayozi. Mukasa tweyongeddeyo era waliwe tukomye. Manyi twogeddeko ku Mukasa ekyango yalinawo ekiggwa ekinene okujjukizaamu. Ekiggwa ekyo kye kiyitibwa Ssekerabasi. Okuva ku Kabaka Kamaanya okutuuka ku Kabaka Chwa Bukajumbe Anabusereka Keera oba Chwa owookubiri, Abakayozi baali beekwese mu b'enkima ab'omu ssiga ya Jjumba ebunjako. Ensonga eyo njogeddeko awo ngikoonyeeko. Kale nno okuva ku Kabaka Kamaanya okutuuka ku Kabaka Chwa owookubiri, Abakayozi bano baali beekwese mu b'enkima ab'omu ssiga lya Jjumba ebunjako. Ensonga eyo njogeddeko era twaga tumanye nsonga kiddala ensonga eyikwisa Abakayozi mu b'enkima. Eno nno y'ensonga. Munnange olwatuuka Kabaka Kamaanya bwe yali ng'akyali eyo ng'akyali ku ntebe enkulu ennyo Namulondo, Kawungu ow'Effumbe eyali kabona wa Mukasa omukulu n'alonda mu kyango omwami ayitibwa Lukuyege. Ono nno Lukuyege yali yeddira Kayozi, yamulonda okugenda okusula mu ssabo lya Kamaanya. Lukuyege bwe yali ng'agenda ewa Kabaka yagenda n'abaana be babiri abawala ab'okumuweereza. Yagenda n'omwana we gwe yazaala era nga ye yennyini ye kamuzaala, ate n'omwana owa muganda we eyayitibwanga Bazzemwendwa. Lukuyege bwe yali ng'akyali mu ssabo lya Kabaka Kamaanya n'ayagala ku baana be omuwala omu, munnange Bazzemwendwa gwe yali azaala, era n'amutwala mu lubiri lwe n'amufumbirwa. Ennaku za Lukuyege ez'okusula mu ssabo lya Kabaka Kamaanya bwe zaggwako, ate n'addayo ekyango wamu n'omwana we omu gwe yasigala naye. Bazzemwendwa bwe yalaba ng'omwana owuwe tatuuse kyango n'abuuza muganda we omwana omu wa gy'asigadde. Bazzemwendwa bwe yawulira nti omwana owuwe asigadde mu lubiri lwa Kabaka n'anyiigira nnyo muganda we nnyo, era n'okuyomba n'ayomba nnyo naye ne basasambuka nno ebibwa ebiwera. Ne basasambuka ng'amugamba nti ewa Kabaka yandifumbizzaayo omwana owuwe. Munnange Bazzemwendwa olwava awaali muganda we n'agenda mu kibira n'atema omuti omulirira n'atabula ne kajjampuni n'afunayo ebiwuubiiro n'abikuba mu nsawo n'akwata eriraga eri Kabaka. Ku kibuga yamalayo ennaku ntono, Kabaka n'alabika ate ku lukiiko. Bazzemwendwa teyalwa n'agenda ku lukiiko lwa Kabaka. Olukiiko bwe lwali lwabuka, Bazzemwendwa n'agamba Kabaka n'abakungu be nti awo Kabaka waalinye ekigere wennyini, nnyinza okulumikawo, nsobolera nze ddala okulumikawo ne wajja n'omusaayi. Munnange Kabaka teyassaamu kantu, n'amukkiriza alumikewo ekiwuubiiro. Munnange n'alumikawo ekiwuubiiro, naye olwakijjawo bw'ati nga balaba musaayi, naye Bazzemwendwa olwazza ekiwuubiiro mu nsawo ye ne bamwambika emiguwa mu bulago, era bw'atyo yattibwa na mangu, yattibwa. Kati omunaakulya Kabaka gwe yagaba okuzinda ekyango. Magambo eyaliwo mu kiseera ekyo yali muzibe w'amaaso, ye bwe yadduka yakwata lirye nga talina gy'asabye kumukwata ku mukono wadde omuntu gw'asabye obuyambi. Bwe yakoowa ne yeegungumika ku kkubo. Kale ku kkubo abazinzi kwe baamusanga, bwe batyo ne bamutamba. Kwe baamusanga ku kkubo ne bamutamba. Yakubye
Abaganda kwe bajja olugero olugamba nti amagezi g'omu gaabisa magambo ku kkubo. Akasaka magambo kweyekweka, akasaka ako ke kaatuumibwa erinnya amagezi g'omu eriva mu lugero luli bwe twogeddeko. Manyi abakazi bangi bwe badduka mu kiwendo ekyo ne beefuulira ddala ab'enkima ab'omu ssiga lya Jjumba e Bunjakko nga bwe tulabye. Abalala abaaserengetera ddala mwana wattu baagendako Nnabulemu mu Buddu. Obutaka bwabwe obw'Ekyango Abakayozi baatandika okubuddamu nga Kabaka Muteesa I olwo yafuga Obuganda, naye Jjumba baamwawukanako ku mirembe emikyo egyokubiri. Musango gw'abazze mwendwa gwegwo gwe yabaleetera era gwayitibwa gwa kuloga Kabaka. Naye ye musajja wattu yali agenderedde kukola ekintu kyonna ekyamagezi ennyo mu maaso ga Kabaka n'abakungu be era ekyekyewuunyo. Kabaka n'abakungu ate bamutye basobole n'okumuwa omwana we eyali afumbiddwa Kabaka. Ekigambo bazze mwendwa kye yakola mu maaso ga Kabaka n'abakungu be, abantu be mu biseera ebyo baakisinziirako mwana wattu okuyita Abakayozi erinnya Abakyango Abalumikattaka. Era ne gye buli eno Abakayozi bano tubayita Abakyango Abalumikattaka. Katulabe bano be bakulu ab'amasiga abatuuka ku magambo. Waliwo Makaatu e Ggolola Gomba, waliwo Ssaabatakula e Bulaaza mu Mawokota, waliwo essiga eddala essiga lya Biteekwa eyo ekyamutuma mu Mawokota, waliwo n'essiga lya Mukooki e Kalule mu Bulemeezi, waliwo essiga lya Basaalidde e Nabalanga Kyaggwe, essiga lya Bukeedo e Lusinga Mawokota, essiga lya Mazinga e Kaabusinde mu Bulemeezi, essiga lya Ssebuyira e Mmanja mu Busiro, essiga lya Ssewanyaaga e Kimwanyi mu Bulemeezi, essiga lya Lukooba e Kitemuzi Buyaga. Ago amasiga makulu nnyo. Kati emirimu Abakayozi bano gye bakola ku Kabaka, omulimu gw'Abakayozi omukulu ogusingira ddala obukulu edda gwabanga gwa kugoberera Lubaale Mukasa Essese, n'omulimu omulala Abakayozi bagoma ku Kabaka be bakuba eŋŋoma eziyitibwa Kanabba. Abakayozi tulaba agamu ku mannya agatuumibwa, naye nga tetunnatuuka ku mannya omubala gwabwe gugamba nti gwe Mpagi, gwe Mikigi, gwe Nsasa, gwe Mikigi, gwe Nsasa. Kaakati amannya ge batuuma omubala ogwo guyinza okuwanvuwako okusingako awo bw'oba osanze bulungi Obwakayozi aguwanvuya n'alandagga. Mwana wattu naawe n'osigala ng'omwewuunya nga nonno ge mannya batuuma erinnya Makaatu, Ssaabatakula, Biteekwa, Mukooki, Basaalidde, Bukeedo, Mazinga, Ssebuyira, Ssewanyaaga, Lukooba, Kaliisa, Ssekaana. Kakati ate abaana abalenzi babatuuma ago abawala Namuto, Mujoobe, Nakangu, Lubimbi, Sembeza, Nalubaale, Naabaleera n'erinnya eddala Byenva. Amannya ago gatuumwa bannaffe bano Abakayozi. Katukomeko wano olwaleero ku kika kino eky'Akayozi n'ebyafaayo ebikukunavu, ebigundivu, ebigugubivu ebibakwatako. Nze Munnabusiro